But again, that one is okutabira. Nzoba yabitereza. Kati abamu bagamba nti oba nupo egenda kuwa Zambale yavudde ya stepping aside ngalaba yamala biseera bye nabudde. Then oyo yenyini Wakayima Musoke ngali awo then Bagala Joyce naye yakomezaawo empapula ku nupo era yalumireza nti akyali wa nupo abo twatusimbulira embalasi. Otandikide wa embalasi esimbuke ekisookera ddala ne gundi yakyogedde omwami akulira ebyokulonda mu nupo akulira ebyokulonda mu Uganda justice byabakama yatulabudde yalabudde abeesimbawo bonna okwegendereza ennyo n'oku kale okay mbadde nkugamba nti yalabudde abantu mwenna abeesimbawo obutatusumbuwa and I believe yabadde n'ensonga eŋŋumu abantu baffe bayitiridde okujja nga balina fake papers naye ate ne beesiriwaza era ne bajja akimanyi yakoma kwesifo atusumbuwa yagenze kwena lemo nga yayina totusumbuwa please yakulemberako military sima bichi mu Kampala wali workshop yali ku Serena yagirimu then what you do you go and combine those papers and ask the National Council of the Higher Education okubabuuza nti kino kitaalinga nga tonaba kujja mu Electoral Commission kubanga it becomes very we look very stupid at the end of that day. Okutuwa nti no muntu atuse n'awangula n'akalulu naye nga ate empapula ze teziri bweru. So Wakayima yatidde bwabanga yatidde empapula kiryokke naye ne Zambali yennyini tanabakakasa nti banaafuna gundi kubanga nawulidde ate naye ataakaka ekimu kubiraga nti naye waliwo bali basatu mulina nno okwegendereza kino bwe kinatambula bwe kitirwa kuba tekirina nnyo future nupu bwene batetereza beerina kutereeza eyinza okugwa as soon as possible naye senga tekibadde ekyo wabaddewo obuzibu nti abantu baffe bagenze ne bava ku mulamwa omutuufu ne badda ku miramu emirala kaadi zeezo muzeegendereze zigenda kwonoona ebyobufuzi oli abeera awo nga takyalowooza naku abantu okimanyi abantu people not scared of obaba nawangula akalulu but they are scared of obaba nafuna card anti abamu bakimanyi nti wafuna card ebyakalulu ebeera automatic which is very bad omanyi lwaki kibeera very bad olunaku olumu tujja kufuna president omubi atali Kyagulanyi mu nuupu okitegedde agenda akuwe card kubanga oli kyaliiwe okitegedde kubanga oli kyaliiwe akuwe card ogenda ofuga abantu nga tewandi bafuze oba ntegerekeka oyo noone bwonoonyi okyegedde bulungi nti omanyi ekimu nze ntera okugamba abantu nti ekimu lwaki Museveni atufugidde ebbanga ddene twamugayaalirira nti tugenze okuzuukuka ffenna nga tetukyamusobola pulezidenti alina okuva ku disof pici nti he's everywhere na wano wetuli wateeka okubaawo wa Museveni wano mu Jakaranda abantu basobola kubeera nga wali weerere we wati kubikolerwawo ontegedde bulungi nnyo gwe wennyini gwova okuŋŋamba nti gyowekati empaavu kitegeeza ki nti President Museveni yaruutinga he's well rooted in the country nti President Museveni kyobalaba nti olwaleero akuleetera omuntu nga Namyalo nga tolinawo omukwatirako ng'awemula ng'asaasuka ebigambo ayabulukuka yenna ali awo engalo zizino nalabye engalo za Namyalo ng'aziraga bw'ati neŋŋamba yona ali ku gashumba ng'engalo tezifaanana eno wabibombola mukama oba yava mu magi kati naye kati kyekiriwo nti omuntu afaanana bw'atyo nti amaanyi gali luddawa nti amaanyi gali mu muntu ogwo bamuyita Museveni onsekede bulungi nnyo
kati ebyo bya kaadi bye bikola. So Wakayima ono Musoke obutagira abadde incumbent ye MP we Nansana. Yes. Ne Zambali alaga nti ayinza n'okubanga yeepimyemu n'alaba nga tebikikola. Nga tebajja muwa kaadi. Tebajja muwa n'akalulu kennyini. Nga takawangule. Nga takoze. Kati opima, gwe nyini opima n'ogamba naye okusinziira ku kigenda mu maaso kikye nannyonnyola. Because that's the point. Okyegedde ekyaddala talina kubaako byabakolera naye olw'okuba nti nno twakimanyira nti MP alina byakola. Okyegedde twakimanyira nti MP alina byakola. Anti alina byakola n'obikolera eri oba ku ground tolina kyokoze naye bakulaba eri mu plenary. Nene plenary tolina wolabikidde. Komiti tolina wolabikidde. Ate Nansana ekuze. For your information. Bamanyi. Kibuga nnyo nti wakwegendereza. Okimanyi nti kati amma abakozi kyogera kituufu. Okimanyi nti Wakayima. Siina nze bwe mulabye mu parliament nti babadde mu komiti ya kino. Siina ye mulabye ku plenary nti baba ne MP we Nansana. Exactly. Gw'omuwulidde mu mawulire emirundi emeka. Siina ku TV kwe mulabye yadde bane kati ate abamu ba MPs bali very smart. Ba MPs abamu bamanya nti mu parliament nakima ssente. Ajja n'akola byalina okukola. N'akozesa parliament nga capital. N'agamba sigenda kubanga bw'okolera abantu baba balina okuzzaayo mu parliament ofuna ku ssente. Kubanga ssente za member wa parliament wakuba nti zirabika ng'ennyingi naye teziba nnyingi. Ziba miliyoni 25. Let me tell you Muganda, my brother. Gwe tomanyi kyekitegeeza nga okuva gw'omanyi nti bw'otula n'omumemba wa parliament olwaleero eddakiika nga bwe tutudde wano bwe tuti. Essimu zaafuna. Honorable twafiiriddwa gundi. Kikale gende gundi bakutereke gende awo n'ogundi akuweeka emitwalo 5 3. Honorable gundi ku kereziya kati tubadde tugize kati honorable gundi yakulwakutaano luno. Badde ate neerabidde. Honorable olumbe lwa gundi. Honorable omwana we bamugobye kuva ku ssomero. Honorable muna yabadde akola final exams. Honorable ne baba ne banno esaba yakalulu ng'etuuse balina ate ababazigira obuzigize wali nnyimbe. Kati bw'okolera bw'osalawo okukolera abantu tofuna parliament ogivaamu oli mwavu n'okusinga bwe wagendamu. Kati ate bw'osalawo obutabakolera kati nga bw'olaba gundi bw'akoze ani ono wekawempe Bashiri abantu bakolera tobakolera ne mu parliament obayo wayagalide wagenderayo sente zikole zonna nga bazikuwa okulita n'ekisawo kyo kati nkugambye tebamanyi na gyasula. Okyegedde tebamanyi na gyasula. Gwebeera nga Bashiri genda sente yonna gijjeeyo. Era senga wetegereza senga wetegereza aba MPs abatakola ebiseera ebisinga ebisange bayo tebakola ki tebadda bwagenda bwati kino ekisanja ekisembayo takola amanya nti kanziyeyo kati kanzimbe bw'abazimba nyumba n'agimala kino n'akimala buli kasente kafuna. Bashiri nogoyogerako yagenze Wampuuga akye nkugamba. It doesn't matter if you're not just via comedy. Ontegere kuba talina wayinza kwesimba n'awangula kalulu. Tasobola. Abantu abasajja balina engeri baba unsinga baka mu kalulu ne weewuunya. Let me tell you sikati sikweno luutu. Yakwata milioni 07 n'agamba returning office ebisatu bibyo nnangirira. Kati ekyo kirala. Omulamuzi n'ebina bibyo naawe. Ekyo kirala. Anti ekyo kirala. Ontegedde. Mugenda okwega ng'akomye mu parliament. Anti ekyo kirala. Kitegeeza nti aba ataddemu. Kati oyo aba ali mu bizinensi. Oyo aba ali mu kusuubuzi byabwe ya bululu na byakulonda. Nti ye kiba kirala. But I'm trying kati ngezaako okulaga akalulu akali natural. Akali ati 60% natural. Ontegedde kati kenjogerako. Ochekete bulungi nnyo kubanga ebyo byo weebiri tubimanyi. Ate bano ba MPs nga alabika buli mukola abaayo aziika ayabye ennyimbe awaata ku kyalo. Oyo aba akyayagala okufuga. Anyola gina abatuuze. Oyo aba akyayagala okufuga. Era awo aba spending ng'omanyi ekitegeeza okuba nti kubanga ofuna milioni 35 for that matter. Zofuna mu parliament. Naye nga buli lw'ofuluma ewaka
Bulofulume wako spending million mu n'ekitundu. Wako sanga ya bakugumbisa. Bunaku lwofulume million mu n'ekitundu. Gwe mbulyo zivaawo ezo. You don't have money. Tebalina. You don't have money. Just ensasanya bamu. Anti kyenkugamba kyekyo. Eyabatakwatibwako kaabwe. Waliwo abatakwatibwako kaabwe naye kati abatakwatibwako kaabwe era tebawangaalayo. Naye niyo basegona bawangadde naye segona okulaba ku kikumi kye muganda wa. Aziteekamu ye taziwa bantu. Segona obanga. Wuliriza kati no kankubuulire. Ye taziteeka mu bantu. Taziteeka taziwa bantu. Omanyi waliwo abagwa abalulugabanguzo n'abali strategic givers. Abakola projects. Muganda wange nze ndabye kuba MP abavudde mu Parliament ne bwe bali ebyaddala ebituufu naye omusajja lumu yantuuza n'aŋŋamba n'ambuulira ngo omukulembeze omulungi gwe bayita omulungi kuba omukulembeze omulungi yatusanga nga wano n'atwokyayo ekyebiri oye mulungi okusinziira kutegeera kw'Abannayuganda kati oye mukulembeze omuki andi Bannayuganda lwaki babirivinga bwe batyo nti omuntu ono ne bw'agenda tebaddamu mufunamu tabateeseza talobinga bintu abantu just lugezigeza abantu abasajja babateesa naye omanyi Parliament ekola bweti Museveni bino naye yabisetinga ye Museveni yasetinga ekintu kye nga ayagala oyo Museveni asobola okulabisa obubi Museveni kati kankubulire Museveni asobola okuvumaganya bwaba nga takwagala mu constituency asobola okuvumaganya najja nayo n'agamba gwe mwansindikira ali yeebasa labayo for example tamanyi basakira labayo for example constituencies zikola Kampala ziringa ndoza 5 Kawempe Makindye Rubaga na South ebiche nakawamu Kampala Central kali Museveni yakola bwati yaddira emirimu n'agiteka ku Steolo Steolo ye inokola Kawempe ekole Rubaga kali gwe MP tojja gamba nti ojja bazimbira eddwaliro ajja gamba Kirudduwali Kawempe rifaro weri mulago weri kana ugenda kuzimba dalo ugenda kuzimba wa tojja gamba nti ogenda kola luguudo enguudo zikolebwa KCC tosobola katika ngobe Kampala nakulabisa Kampala ne bakukyawa president yennyini ne mubeera mu kyalo president yennyini asobola okukola okusalawo nga takwagadde nago temumuzza nagamba notadda naye ng'omanyi lwaki tozze kubanga okupozinga projects ezo kyangu nnyo until next time eminya ne bikuba abantu enfufu ne bakuba kano otandika okuswala okubayingiramu tolina kikola naye kati ye aba akulabisa bubi okyegedde bulungi aba akulabisisa so ababaka nga Wakayima Musoke ebyobufuzi batandise okulaga nti babivaamu oba ye musajja tuyepimye mbwepimi lwakuba nti nze ngezaako era okugamba abantu temupapa nnyo okgenda mu Parliament nga mukyali bato ate n'abakulu baganya mujja kuwummula nnyo abamu bagenda bakola bouncing back wakati nze ndaba abaana olwaleero abeesimbawo nalabye ne Sadamaani Makebe togenda mu Parliament ng'oli muto mulina ebiweereza obulala musobola okukola kati anti Parliament nze nabadde mugundiire musoke mugundiire mu byobufuzi mu mirimu egyokukola nze nabadde nekyeso n'ekintu nabadde mpita ewaffe mukono nenda abaposta ya omubaka omukyala bamita Peace Kusaasira Kanyesigi Peace Kusaasira Kanyesigi yali MP w'emukono eyo okusanja nga 4 kati akakalu akawedde ne kamukuba ebbali yakaweevaamu ne kamukuba yali wenaale muuma n'emupi kati yakomyewo ebipande byo ku street kwebiri kati avuganya nani kati avuganya n'omukyala wa Nuupu aliyo MP ajja Tyandifa Nabukeera naye bw'olaba oli omukyala ne make-up takyamukwata akulaga nti abawunsinga ayagala kukomawo naye yaliwoko ebisanja nga 4 emabega kati akomyewo nali ekitosi neŋŋamba naye lwaki Parliament oba abantu bano eno ng'ekyo nakigaseeko nono omusajja wa Jumani ono minisita simanyi minisita ono yaze kusunsula nga yavaako dda nagambye oba bano abasajja ekibagaana okulitaalinga tewaliwo tteeka libawummuza tewali
tewali nti singa bateeka bakola yetteeka nti MP no kyo nakigamba dda bagundi notandika ebyo buliyo kankubulya ekintu kimu ebyo baaganira ddala okukola etteeka okimanyi nti tewali tteeka ligaidinga Parliament okuleka rules of procedure ezaabwe Parliament yo yagaana okweteekawo yadde akateeka naaka era ekimu ku byatta Segirinya kugamba munno bateese ku musaala kubona omusaala gwabwe bagwesalirawo n'omusaala bwe bagwewabalingiza namu Segirinya yajja n'agamba ze sente batuwa nnyingi bwe bamuweza emmotoka teyadda Segirinya teyakomawo mu Parliament okuva lwe bayogera ekyo yagula mu ddwaliro of course ye yakolamu tajja kusoboka ate ng'aleeta ebiteesoteeso ebyekiralo yagamba babasale sente babasala omusaala ne bagamba omusajja tewagala twongeza ali mu kusiribwa etteeka eri ababaka lye beetaaga ndowooza omuntu okulemerawo ennyo tewabeerawo wagenda wummulira ndowooza baagala bijja kujja nga President Museveni agenze nga muhozi yafuga oba omuntu omulala nze nalabye kati Moses Ali Real yazze ng'ayeeyira n'endusu bamutega n'akatambala nga mwana muto ddala eyo eriya ya Juma nteinayo muntu mulala alinga Moses Ali asobola kujja anti kati wuliriza gwe kyolina okutegeera nti gwe byolaba mu Buganda si bye biri mu bifo ebirala gwe okimanyi nti mu Buganda wokka we tulina abantu abafuga nga si Baganda wano mu Buganda wokka omanyi ffe tulina olugezigezi ffe wano nno olugezigezi lwetuleetedde ebizibu ebi tulina okuyiga okusosola bituleetedde ebizibu tobimanyi olwo olugezigezi olwa simanyi mbu ffe tuli modern ffe tetugaana muntu bituleetedde ebizibu tobimanyi ettaka lyaffe baliguze balimazeewo ffe wano mu Buganda wewali abantu ng'oli yeesimbyewo nga yesingi katongole naye nga mu bifo byagala okufuga mulimu n'olubiri lwa Kabaka ontegedde naye nga n'Abaganda bwe bali batunula ate nabululu ne bamumuwa otegedde nti olwo olugezigezi olwo lwe lutuleetedde ebizibu era ebizibu ebyekikulu ebyo biri wano wokka mu Buganda ne Busoga ebitundu ebirala balina police ontegedde kati abantu be West Nile bo bakugamba nti ono oba tateesa oba ateesa kasatuba mu gavumenti ffe kasatuba nti ono gavumenti emuwadde ono gwe tukyayagala totubuulira kwegamba tebalirwedde gamba bugambe nti mbwoveeyo gambe nze ndi wanuupu nzize ate ndi muvubuka ate nsobola bajja kugamba aha kati ku nuupu tuba tufunirewa ng'ekitundu nti ate obwa minisita obusigaza nti nedda twagala oli kubanga nti oli ye vice prime minister deputy prime minister ye gundi MP we Ajumani kati bo batunulira ebintu mweyo ango tebabitunulira nga ffe wano batunula mu government tukyalimu tebafaayo babaliyo mu position ki oba ani aliyo bo bagamba tukoze ki wetuli mukwano gwo Joyce Bagala yakomyewo okomyawo empapula era gyalumiriza agamba nti wanuupu kaswa be bali banuupu bakakongoliro era wanuupu nti ne w'omusalo wanuupu awedde emirimu banamuwa kadi ku bwe batamuwe it is another discussion naye ekyokuwakanya nti nno wanuupu oba si wanuupu depending ku mbeera ebaddewo ogimanyi bulungi ndowooza kyagezaako okulaga agezaako okubalaga ekifaananyi ekituufu ekyebyobufuzi ebintu by'obufuzi bino si bya mukwano na ŋŋanda tulina ffe abantu betumanyi obulungi nnyo ng'omukazi wa NRM omukyala wano waliwo omukyala omu wano nja nakuwa puroguramu ye ndowooza gwo n'ogiteekayo bagikolawo n'ekkwezi omukyalo oyo kamwogereko sijja kwogera mannya ge omukyalo oyo bbaawe wa NRM kati ye bwe yakya ku makya ng'agamba nti ye ali convinced Bobi Wine ye president ajja sobola era n'ayingira ki nuupu era bw'ayingira nuupu oyo omusajja we yasigalayo mu NRM ye ono ye ali mu ki now that's a question now nti tuli mu kiseera
tuli mu kiseera ekyokweyigiriza ebyobufuzi kuba abantu abasinga ebyobufuzi obyobiraba wenaalemu kati kyekyengeza kukulaga nti tulina obuzibu nti ebyobufuzi abantu baffe bagenda babiyiga buyizi bino ebyobufuzi byokugamba nti nakulabye ne gundi kuba kati gwe nkimanyi toli wenaalemu toli wano waŋŋamba oli wa fulonasa eri enkadde yaffe eyedde yaleeta gavumenti kyekyo kyennyini ontegedde bulungi nnyo nze ndi mu UPC nze ndi wa UPC sigalamu eri etali ababbi nze ndi wa UPC Museveni muwagirako president naye ndi wa UPC yes kakati nze ndi wa UPC kati okuba nti ndi wa UPC mmwe waliwo challenge ebadde eriwo gye mutaddewo twamulengedde jjo ng'atudde ne wa UPC oyo si waffe twamulabyeko jjo ng'atudde ne wa gundi ebyobufuzi bisinga kukutuula n'omuntu okulowooza n'omuntu ekikubya gundi Joyce Bagala omuntu ali ogwo bamuyita mpuuga kyekikubya Joyce Bagala tewali nsonga ndala era oline bwana gwe ne bw'ononyonnyola kubanga manyi olina explanation nyingi ng'egyoli tiki ekibiina kyammwe ojja kuleeta logiki yenna ne sayansi mune mwasala abafulonasa tolaba n'amataayi mwasala dde eddiiro muli eri badde kugamba nti explanation yonna gy'onooleeta eryokke naye nkugamba nti politics waffe yayingiramu nakulengedde ne gundi nakulabe ne gundi lwaki oyogerera gundi kubanga abantu baffe balina ekizibu nti kati tulina politics alinga eddiini ontegedde nti omusiraamu tojja mulaba mu muzikiti okyegedde bulungi nnyo politics waffe mwamufudde eddiini nti kabona taddibwamu kabona bw'omugambako eddiini oba ogifulumye obufuusa omusiraamu so ono politics ow'ekikula kino gwe mulina okutereeza yesebo lwaki Bagala tumufudde subject of a topic good Bagala okuva okuva ekisanyiro kyatandika kino talinyangako ku kitebe kya Nuupu waliwo we bagenda mu meeting soko osibemu katono so ate ekyo tukijjawo talinyanga ku kibiina ky'NRM ku kibiina kyaki kya Nuupu omanyi nti waliwo abagundi ba NRM abatalinyangako ku Kokero House anti NRM yaabwe secretariat ku gundi wali kunanga ne balina kyengezako kugamba politics oyo gyemadde nkunnyonnyola ate era kyoli mu kuddamu no anti njagala ebyo tusooke tukimale it does not matter oba nagenze ku kitebe oba nedda twali tubaddeko abakizamba gyesobola okuleeta enewe kankujoge kya Bagala kyennyini nti Bagala okay Nuupu eyafuna okusomoozebwa mu kugaba kaadi ez'omundi ogwasooka nti bwe yamala abantu bamala okuwangula obwa Parliament na biki abasingako ne batandika okulaga kala zaabwe entuufu ne balaga ebiina ebituufu mwe baali bakola ki mwe baali bava abamu nalanga n'okuba Nuupu direct naye nga bali ku kaadi zaki za Nuupu abo nja bakuwa kati mbateka mwaka kembo yali NRM olwamala ofuna kaadi ya Nuupu yatandika Nuupu ogikola ki ogikuba nja kuwa ekyokulabira ekyakagabo bwe yamala ofuna kaadi ya Nuupu naye nga NRM n'abatandikirawo ng'eyamaze okukola kyowangula kati ndeeta Bagala ono nti ebimu ku bikolwa ebibadde bikolebwa abantu abo bakakembo batwakagabo ne Bagala mwagwa nti meeting zonna ezibadde nga zigenda maaso ez'aba MPs ba MPs nti bakokasi ya Nuupu Bagala takoze ki tabaayo waliwo ne bamubuuzako yali ku interview ba ku BBS awo nga bamubuuza lwaki tobeera oyo mwana owa BBS omuwala yali amubuuza tobeera mu nkiiko za Nuupu n'agamba they don't invite me naye ng'ate balina platform eyaabwe yaba MPs bonna baba nti kokasi ya Nuupu bagiyise babayita wano babayita wali mubeeyo omanyi ekyo abadde eri akiika
bwe bakola enkyukakyuka gye bamulonda bwe bakola enkyukakyuka omanyi ebibiina by'obufuzi biweebwa omukisa okukyusa okulonda abantu ababaka ku bukiiko bwa Parliament. Bagala ne Abedi Bwanika Nupu yabakolako enkyukakyuka ku bukiiko ne bagaanirako. Bagala ne Bwanika bagati tujja kukola ki kuvaako yate baavaako. So batambuza politics emyaka gyonna etaano ng'ekibiina eky'abawakkaali balinga abakikoze ki abakinuzaamu ate mundu. Kati kankugambeyo ekintu okitegeere bulungi. Ekisooka ensobi nnyingi ezikoleddwa Nupu ng'ekitongole, ensobi nnyingi ezikoleddwa era ze zivuddeko n'okuba nti ababaka abamu bakoze ensobi nabo nnyingi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, njagala otegeere nti omukulembeze aba mukulembeze. Ate ekirala, gwe bw'ogaba muno Nupu Bagala oyo nga bw'olaba Bagala bw'ali nti alina byeyakola nga misbehavior. Ebitongole byonna oba ebibiina byonna ebyobufuzi biba ne disciplinary committee. Era twali tulabyeko wano be bayita balebo MPs aba NRM nga bayitiddwa bannyonnyole lwaki beeyisa nga bakola ki bwe beeyisa. Simba wakati awo wenyini wotuse wenyini wabo simba wakati kyenyini nyinyi kyoyogerako. Recently Nupu yayita ababaka abo bonna ababadde abalinga bajolekeza emmundu negamba nti tubawadde omwezi gumu mukomewo ki mujje mu kibiina mujje mu butubuulire disciplinary ya committee ye yabayita oani yabayita babayita bani Nupu ekibiina obukulembeze buyita ababaka baabwe mu disciplinary committee era Bagala yabuuza nzija nakola ki era teyalinnyayo. Kakati njalo kitegeere bulungi nkugambye nti omwana bw'akwonoonekako ewaka teweewaana nti omwana yalina empisa embi. Noga nze nkoze obuvunaanyizibwa ng'omuzadde byonna mbikoze tolina ky'oŋŋamba oyo omwana yeewa empisa embi naye nga gw'omuzaala. Let me tell you, gwe byonna byonnyonnyola biyinza okuba defensive in whatever form I don't know, but kyenjagala okugamba kiri bwe kiti gwe tosinga Bagala kumanya Nupu musinga tosobola kumanya Nupu kubanga wuliriza Nupu teyatandika myaka 2 emabega Bagala n'ajoining. That's what I'm trying to say. Naye olw'okuba nti gwe oli muwagizi oba oli munnamawulire ansinga kuba nti yabadde MP. Exactly. Waliwo meeting ezituula ezitatuulamu ggwe era waliwo ebyatuukibwako nga ggwe tobiriimu kubanga waliwo classes. That is an assumption. It's not an assumption. Twogere ku kiriwo Bagala badde yazira ekibiina. Wuliriza kati akomyewo. Era baamuyita. Wuliriza. Bakay bayita ne bagamba Bagala ne ttiimu yo mukomewo. Lwaki okosa amaanyi mangi? Onvuvuba naye nga kyomuvubira n'ekituufu okiraba. Anti nkiraba nkugambye. Nze nkugambye nti ensobi weeziri. Wuliriza. Naye Bagala baazira ekibiina. Wuliriza bwe baba baazira ekibiina kati yazira lwaki yazira kibiina. Andi kyenkubuuza. Baagimuwadde. Bagenda mu vetting. Ne bagimuwadde kadi tuna tukazigaba naye nga bamuwadde reception bamwaniriza tebamugobye. Kati why are you discussing such a matter? No way. Nedda you are an elite kankubulire Bagala n'akabinja ke oba ne banne babadde bakuba ekibiina. Yes, buli muntu era abadde abatunuulidde. Wuliriza kati nze no listen wait wuliriza akabinja ka Bagala nja kukyaza nkubuuza ebintu bino nina omukutu nja kukyaza nkubuuza ebintu. Mpuliriza twogera ku Bagala twogera ku kabinja twogera ku Bagala we're not talking about akabinja twogera ku Bagala okulanga oyagala twogere ne kabinja kati bwekinaba kyetagisiza tujja yingira mu kabinja kati twogera ku Bagala. Nkugambye obunafu bw'ekibiina mbukulaze naye nkugamba nti nze essaawa eno sisobola kusaasira Nupu lwa Bagala naye tesobola okusaasira Bagala olwa gundi. Lwaki? Wuliriza gwe kyagala olowooze otegerere bantu bali ontegedde bulungi nnyo. Mpuliriza bulungi beera logical. Byonna byeyogera bebanga bituufu yazira ekibiina yeeyisizza bubi
byonna bikoze avumye ekibiina byonna nga bw'obyogera bituufu n'akakiiko weebale nnyo weebale nnyo ebyo byonna weebale nnyo ne bakola ki nze kutegeera kwange nkugambye waliwo ekibiina kye bayita NRM National Resistance Movement ba MP baakyo baali basatu omwali oyo Nsereko ng'akyali mu NRM n'omwami omulala ne Tikasiimire ne baani baakola effujjo bwe bakola effujjo ekiseera kyatuuka nga beetaaga NRM yabaaniriza oba yabagamba musooke mu kakiiko kati bwe babanga ekibiina tekyagambyeko nti bannange gwe tukumanyi naye akakiiko kaffe waliwo akakiiko akakyakwetaaga sisitimu singa yabaddewo sisitimu bagamba nti okyetaagibwa mu kakiiko kali soko genda osotinga ebyakakiiko kali ontegedde ebyo bintu byangu nnyo okubikola n'amasomero gabikola nti tabasobola kuwa clearance ng'owabuza akatabo ka library ne bagamba so genda olabe librarian so where we are uliriza where we are I want you to understand where we are it's not about what you see it is not about what you think it is about reality nze bwe mba mmanyi nti omuntu bw'aba akoze omusango nga kimanyiddwa kubanga gwe kati gwe byolowooza you are just assuming ontegedde you are simply assuming because essaawa eno bino byonna byeyogedde yayisa Rugayi mu kibiina yakola biki byonna byonna n'abikola naye essaawa eno twamulabye ate ku kibiina nze ekyo kye nalabye nga nze ontegedde namulabye ku kibiina saamulabyeko nga bamugamba nti wayi genda kwoli akakiiko kali kakyakwetaaga tonaleeta so the idea is simple the idea is very simple gwe point yo beera ne point yo oba you can say it whatever you want to say but beera ne point yo tegeera bwoti obunafu bw'ababaka ba parliament banupu bwe boolesezza bwonna nga bavuma ekibiina bakola ki ne reactions n'ebibaddewo byonna tebyongera nupu maanyi bigikendeeza ki era tebiraga nti nupu y'amaanyi nnyo pointi yange ebadde nti baagala banaamuwa kaadi oluvannyuma lwa byonna byayisize mu kibiina anti nze nenkulaga kati nkulaze nti oba banaamuwa oba tebaamuwe tebannabaziga era naawe tomanyi nakunnyonnyodde nno wuliriza nnyo ekigambo kino nakunnyonnyodde nenkugamba nti tebannaba kugaba kaadi era tebajja zigaba kati era abantu bangi nnyo bagenda kuba ku surprise kyobola nakunnyonnyodde ku kigambo ekigamba nti ebibiina bino mulina obikyusa ne biva mu nkola y'eddiini nga twogera ku nsonga ya gundi yaani yowennansana nkugambe nti wali wano ali safe no one is safe ku kaadi eyo ne gundi yennyini oyo gundi gwe mutembeeya tomanyi nti oba ajja n'agifuna oyo Zambali Mukasa anti nkulaba omutembeeya kuba munnamawulire bayinza ogimuwa tewali era byonna bina muli kuyinza naye nze mbagambe nti ebyobufuzi bwe binaagenda mu maaso bwe biti nuupu ejja kufuna omukulembeze omulala atali Bobi Wine ng'alina omutima omubi akwate girlfriend we amuwe kaadi kyo nkikubuulidde ku nsonga y'abaagala nga tutunulidde factors zonna ezibaddewo of course nupu ng'ekibiina nakyo kirina steps zekyateekinga nga kiraba ababaka baakyo bava ku ki katuguyita omulamwa nti nga bava ku mulamwa bwe bakolera meeting eyo okubayita nti bannange muli bantu baffe mujje tukole ki tutereeze nje twogere kiki ekyakola ki ekyatuukawo babawa kanjite ultimatum babawa omwezi mutya mulamba nga tunabayingira binene bya nomination babawa omwezi mulamba nga babayita bajje ababaka bennyini yaabo nga ne baagala mwenyini baagala singa mukama nyama nenfuna kiripo ezo yennyini nga yabuuza nzije ku ki nkime ki netonda ku ki nakola ki kati point yange badde nti leave alone nti yazze ku kitebe ne bamwandika babayita batya
babayita bayina obukiiko bwabwe eyo munda omuli obw'empisa bwabiki babayita walolabe ku bbaluwa ebbaluwa ekoleta bbaluwa yonna ng'eyita omukulembeze ng'eyita oba walaba speech ya muntu yali speech nalaba speech ate teyali emu tezaali bbiri kubanga kati simi ebyo kati nze nkulaga bunafu saaga tweyongereyo nkubuulira ebintu bwe bikolebwa ebimu ku lwaki anti wuliriza ekibiina ky'ebyobufuzi omanyi waliwo ebintu ebimu ebibeera ne standard ontegedde kyovola nti ekibiina ky'obufuzi kyo bakipulaninga bakiyisanga kibayita bayise wakirabako kyayita ku mitimbagano nga kibayita kyemmanya ne mu gundi zaabwe mu inbox zaabwe bakibayiza because abakyogera si baana bato abakola speech Muwanga Kivumbi deputy president w'ekibiina ekyo mu Buganda ng'akwasibwa obukulembeze bw'ekibiina ekyo ye yasooka okuyisa ekiragiro era tubayise mwenna ekyo kyali kiki that's where you have a problem kyali kiki wuliriza standi ya kibiina no tutombuva so I went to school I have a bachelor's degree kakati bachelor's eganye okuyamba listen to me Muwanga Kivumbi is the deputy I'm tasking you now wuliriza I'm tasking you now wuliriza nkubulidde gwerete ebbaluwa ng'eyita Joyce Bagala girete babanga Muwanga Kivumbi no bring it but a president wuliriza vamu ebyo wuliriza vamu ebyo eyo advice wuliriza byonna byogerako nabiraba mbimanyi byaliwo naye biriwo wuliriza ekiriwo bwe mba njogera ku member wa parliament njogera ku issue bwe tuba twogera ku issues zino tetwogera kusinga twogera ku issues ezaddala mugambye bifu kakati omuntu akubulirawo tewali baluwa wuliriza tebabayitanko mu disciplinary committee chairman talina baluwa yonna ng'eyita abakulembeze abo teriiwo va ku bino olinga akyamuukiridde ku gundi ku muzindaalo bannange era mmwe gwe kati you're just insinuating another thing waliwo statements ezifulumizibwa nga for example singa omwogezi w'amagye abako kyayogera ye yenyini ng'omuntu aba waali naye ebisa bisinga omwogezi w'amagye oba kale oba owa poliisi oba ki aba waliwo kibayita standi yaki y'amagye gyawadde oba ya poliisi oba ki Muwanga Kivumbi bwajja ngali nakwata akazina nga wali Kyagulayi atuddeho sene ngali wali nani bonna abakulu nga bali Muwanga Kivumbi nga deputy president owa Buganda mu kibiina kya NUP n'agamba nti komaawo ojja kuswala wulira komaawo ojja kuswala wuliriza komaawo ebyo byoyogera oyogera story nontegedde bulungi nnyo kankubuulire kati wuliriza bariyakitinga kuki ne bariyakitinga ne bajja wuliriza ebyo byali bigambo wuliriza ng'ebigambo twogedde wano olina gundi Muwanga Kivumbi kyayokyogeddeko oyogerako ki Earth engineers basange bawandegeya bakugunyo mu kutuusa ebintu gwe musajja gwoli twala eri twaleta bya kamera tinga bakuyambako nozinsinga mu kifo kyo bakubire ku namba esimu basange bawandegeya kamera ezijja okukwata Muwanga Kivumbi ye Nuupu wabweru awolina edduuka workshop yo ku warehouse wokolera emirimu gyo kamera mu parking ne wala wona bajja kubanga bazikuteera wate nga bakuyambyeko nozinstallinga nozeke bujja senga ziba zifuuse zifunye obuzibu obw'enjawulo naye ng'ezaabwe tezifa zo tuzinako obukakafu kubanga nnungi nnyo ate nga akabeeyi kaabwe kakyali wansi kubanga baagala kuyamba bannayuganda mwenna mubeere nga security yammwe mugikwasaganya bulungi nnyo nyingira so bakubire ku namba esimu eyo abasange bawandegeyo bagendawo wali ojja kubanga ate okwatagana nabo bakulungamya mu nsonga eza security abanafa babivu organic basange bawali emengo bakugunya mu kujajaba endwadde ezisumbwa bannayuganda kale gwe tobeereyo nofa n'ebirwadde
ana abakyala mutera okufuna ebuzibu mu lubuto omwoyi n'ebigala nga olina omusujja ogujjamu embuto n'ebiringa ebyo abaami ebintu byabatabukako ababodaboda yakumalayo olugendo gwe tokyatuuka bo teyagamba etakyakiriza ababodaboda atakiriza mukazi we kuba nababodaboda ababodaboda basukkawo asukka mu kyokuleeta ettooke ate n'akoleramu n'ebintu ebirala naye oluusi kireeta kubanga omusajja tatambula bulungi kati Dr. Ssenjobe yakakoze akantu ako era bw'oba ogenzi wali Mmengo ku Beaver House oba ku Beaver Organic ojja kubanga ati okafuna Beaver Organic bakola ebintu bingi oba bajjanjaba mu nzijanjabi yaffe eya habo ate nga basooka kwekebejja obuzibu nnyini obukuluma kyekikuluma era kisangibwawa bwamala okukizuula ebalyoka bakuteeka ku doozi ey'eddagala basangibwa Mmengo olaba ku kkooti y'Emmengo opposite waliwo ekikubo ekikuleeta waliwo n'abakyala abatunda omwenge omuganda kyotambuliramu mpolampola paka ng'otuuse ku kizimbe kiriko endabirwamu eza kiragala oba eza green ojja kuba okiraba n'okugamba ogone nnyo nti Beaver Organic awo Dr. Ssenjobe abeerawo n'abasawo abalala bonna reception yaabwe ennungi nnyo bajja kuba nga bakujjanjaba bakulabirira paka ng'oteredde bulungi nnyo enjala bwekuluma genda ku Dream Restaurant Wandege yaawo ekyemisana ekyeggulo ekyenkya delivery parking byonna babirina balina emmere ennungi emmere yabatenga nnyingi okuviira ddala ku luwombo olw'ekyennyanja kiri mu binyeebwa olw'ennyama olw'enkoko olwabutiko byonna ekyennyanja bakiteeka mu luwombo mu binyeebwa tokirabangako ekyennyanja mu binyeebwa nga luwombo ne bakisiba munda muli byekiri kinyenja oli ekinyeebwa sikirabangako ekyo naye nga genda waawo ewandegeya oyambuka ku Equity Bank waliwo limu eryawo ate ne wobanga oyise ku bitaalo okutta ekiro ekidde ekavule saidi awo oluva ku Ajikasule Mall ekizimbe ekiddako jabanga otuuka ku limu ate bonoba oyise ku kizimbe kyakatale ekyewandegeya amakubo agabiri gakusuutuza era gakusula ku Dream Restaurant so gendawo ojja kubanga bulamu bukutambulira bulungi nnyo nyini katuba tukyali ku nsonga yaffe ewedde ensonga yo tugirekedde bawuliriza bye bajja okusalawo wuliriza naye akamyufu kanatera nebongezaayo bagambye nti abantu amu babale tebafunye mukisa nebwe kugamba tukwaddeyo ekisibiri okuaprovinga nti wasoma National Council of Sport naye gamba kati ne balaba abantu bangi badde basigadde emabega ne babongeza paka nga 25 ogw'omusanvu nga ne gundi mwali gondi ani oyo ow'Emityana mukyala honorable otu yakomeza empapula kati webana amaliza 25 ogw'omusanvu then batandika oteekateeka akamyufu kwe kulaba kaani agwanidde okuweebwa kaadi kuba n'aba bamaze okukola okuleeta empapula zaabwe awo mwagala omukubira teke si ye kaajja okukubwa bangi era okusinza abalonzi bakusalawo kati wabanga abantu balonzi bawa Bobi Wine yasalawo olaba ono omulwadde w'omutwe ani agambye nti abalonzi bate mu musonyi wete mu muvuma ku comment Bobi Wine yasalawo yabwate ebintu bwabira manya abantu bayina nemwena ne Museveni yasalawo era Museveni waba tagambye ekyo ekyani akikayanyiza ekyo waliwo akikayanyiza mu UPC gundi yasalawo ewaffe akena yasalawo kyengezaako bagamba nti enkola y'ebibiina ebyo wuliriza kyengezaako okugamba nti enkola y'ebibiina nga bapate president mwe musalawo erina okukyuka si kirungi kubanga pate president buli lwasalawo ennyo lumu mujja kufunayo pate president nga musiru agenda akola okusalawo nga wa girlfriend we kaadi umane mpika mpala abantu bali bana betwala bali batano sofa abagezeza alirika mwalo lyo mulwadde malende waliwo Winifred Smainani then waliwo Fatuma Mubiru bali awo nabangala ne tulinze wali katika endwadde zikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs zikwata ensigo nezikwata akawago nezikwata n'oluseko olufulumya omusulo UTIs zino kyekizireta zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli ekyaleki coli kano kabeera ku surfaces enkyafu kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTIs zino obulwadde buno bwa UTI bw'otabujjanjaba busobola okukuleetera okwonoona nerves ez'ebitundu ebyekyama ne sensation yaabyo neefa ate busobola okwonoona ensigo n'osanga ng'ensigo zo tezikyasobola kufunctioninga bulungi funa akadde okyaleko ku Beaver Organic and Natural Products tujja kuyamba